Olwaleero lweziweze ennaku ennya ng'abantu ba Ssaabasajja kabaka musaza Ssingo bagaba omusaayi nga Ssaabasajja kabaka bwe yalagira mu kaweefube w'okutaasa abantu babafa olw'ebbula ly'omusaayi malwaliro ag'enjawulo mu ggwanga. Enteekateeka ey'okugaba omusaayi olwaleero ebadde mu ggombolola nnya okubadde eggombolola ya Ssaabawali Kapeeka, Mutuba 13 Kibuga, Mutuba 11 Wattuba, Mutuba 9 Kalagi, Mutuba 6 Lwamata ng'abantu ba kabaka bangi bajjumbidde. Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu n'okulambula kwa kabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki y'omu ku bantu abeetabye mu kugaba omusaayi. Ng'aliwo eddwaliro eryakuyisa obubi si nteekateeka ya kitongole buba bulabbayibwa ddwaliro eryo. Saagala weekwasa ekyo oleme kugaba muki musaayi. Wabula baba abakuyisizza obubi tegeeza abakwatibwako balondoole. Ono akubiriza bannassinga okwetaba mu nteekateeka ey'okulwanyisa mukenenya nga benyigira misinde egya kabaka birthday run egigenda okubeerayo ku Kassanda eno. Awo nno emirundi mingi muwulira Buganda eyogera ku federo. Bwe twogera ku federo kye tutegeeza kye kino: tufune obuyinza obuvunaanyizibwa okwekolera ku nsonga zaffe n'okuyamba bannayuganda abalala. Guno omusaayi guno Kabaka Foundation gwekuŋŋaanya tugenda kuyamba Buganda yokka. Ne bwe twali tonnabagaba kutandika kugaba musaayi nga batubuuza omusaayi mugutwala ddi. Ekyo ne kiraga nti Ssaabasajja kabaka masannyalaze ddala agatazanyirwako. Abantu ba Ssaabasajja kabaka ennaku 2 bazimazeeko nga bagaba. Masaza gali 18 abakawako bali 3 ffe bakuna. Twerwaneko ekirungi nti mujjumbidde era mwongerere ddala. Ssenkulu wa Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala yeebazizza abantu b'e Ssingo olw'okuteeka mu nkola ekiragiro ky'omutanda n'abasaba batambulira awo. Ssaabasajja yasiima tukole mu mpaka era essaza erinaasinga agenda kuliwa ekirabo ku nkomerero y'omwaka si guno naye we twatandikira. Bwana mukulu ow'ekigo kya St. Felicitas Kiboga Parish Reverend Father Ronald Kizito yeebazizza omutanda olw'okubeera ekyokulabirako mu nsi yonna. Alengera wala ebyobulamu abifaako nnyo, ebyenjigiriza era mo ate n'ebyokwekulakulanya. Ssaabasajja kabaka tusiima enteekateeka zonna era tusaba Omukama akutukuumire. Musaayi nga guno nga gumaze okusoloozebwa ate ne gubulira mu kkubo. Ekyo kye kituluma. Wensabira ba partners baffe bonna, Red Cross, Blood Bank n'abalala ti omusaayi guno gugende gugase omuntu asaana. Enteekateeka ey'okugaba omusaayi musaza Ssingo wagiddwa ebitongole ebyenjawulo okuli Kabaka Foundation, Red Cross, Uganda Blood Transfusion Services, BBS Telefina ne Radio CBS. Zubairi Lwalira ne Ponsiano Muchebi, BBS Telefina agesigika. Buterevu katugendewo omukugu Simon Senka yakugamba nti naawe osobola. Amaanyi g'okulemerako emabegako eri twabagamba nti bakagezi munnyo bangi